lyessasi liyinza okutta oba ligenda kutta gwe atavaddemu oli ajja kutabula embeera atakula embeera likutte so beera wala. Petty converts. Converts because of petty comfort. Kati bajja bakuconvincing bali abasajja bakambwe togeza bajja kulinnya mbulago ne mwana wa gundi bamutta no wagundi naye gwe tolaya nti bwogenda mu ddwaliro ofunayo ka panado gwe tolaya nti bwogenda mu ddwaliro eriyo ka aspirin. Now a people have a duty to extricate themselves from abuse. A people have a duty to extricate themselves from abuse. And voices like my brother Charles Romshana zezo maya angelu zanyonyola ziri mu pete comfort kibazo ebyo gwo byongedde simanyo bani ebyo gwo byongedde alina mu pete comfort agambi peti nze bankuba ku bya UID mu 95 saagala kuddamu kunkuba n'olwekyo mu mita 2 oba tokuuma kalulu naye beerawo naye oba oli awo ojja kujjukira nze ne Romushana bye tubagambye olwaleero. Omuzannyo omukulu oba stakeholder kati omunene mu kalulu kano ke tugendamu gwe muyina okutunuulira ennyo bannayuganda mwenna si byabakama si abeesimbyewo naye abasajja abali mu uniform aba Uganda People's Defence Forces. Interest yaabwe kiki? Bwe tugamba nti Electoral Commission yeekulira ebyokulonda byonna then ne media houses ezikyaza ab'amagye okwogera ku byokulonda ziba zitadde ab'amagye mu byokulonda. Mugamba mujja kuuma ggwanga n'abantu baalyo era waliwo akagambo akabadde professional ki? Professional army. A professional army. Kakati wekanawe tutuweme bw'oba yagala kulonda genda olondo oveyo ogendeeka mukulu kibazo protectinga ogwo gwe mulanga gwange kiri eri mmwe okusalawo kukola ki oba muli professional army oba muli anti people ekyo era kirina eri okusalawo oba osigalawo oba ovaawo kusaidi y'abantu. The army has not said don't vote, it has said vote, after voting go home. Gwe magezi wa UPDF kakati wano Gasimba gana ne bannamawulire Radio Simba usuzo yotya ampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna wosinzira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba tutambula mpola mpola bawuliriza basimba mbeebaza jona balabye online mu TikTok show ya Simba ne Kyagulanyi Sentamu Kanabi tugaziya amayengo goyinza okuba nga olinda wano goyinza BBC born before computer kati ebintu bitambula born before computer noga nti wano wayinza okunsumbuwa bwe bati kampite wano mulimu naye byatanayiga mulimu byatanayiga nja kubanoonya mulimu byatanayiga ampuliriza Gasimba gane ne bannamawulire nina Kennedy Mutenyo nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana abakalulu manyi gye bali nalengedde Butambala nga mu lulimi lwakuno ng'akutta omuliro nga bawuuba fulaga ate n'abamuvuganya nga bwe bampeereza tiwaye nti tubatwala sebo tebangamba nti tumutwala tubatwala nawe muliko nsabange nze nga siina gye neesimbyewo kali akayimba Muwanga Kyuma yino kayiga kayimbire Museveni galuwa Muwanga tukugobye tetulina kyakukolera naja kayimbire Museveni kibamuyimbidde kyakukolera tetulina kyakukolera genda naye obanyi abagamba nti Muwanga tumutwala bwe bajja baganze
mgwe ndi temutuona kuno tubatwa iruli na mugamba ndiba nange nze nondera kira ndi mulonzi wa semuju naye nga akalulu kali eyo kakuto mubabiro eriyo n'omulala yangandi kuluno nti mujja tuwuliramu ne bwe munaatuwangula ku bulodi bw'e Kampala ndi ne bwe munaatuwangula nti tubatimbiza ebipande kyogamba waliwo omuntu yali tatimba bipande kati atimba bagaye mulu kwako yali tatimba bipande naye nawuliddeko muzita kina kanisa ziba kereziya kanisa kikyo kibuga kyetaaga omuntu nga yoyo ava wano oyo namawulira nebaga nti tulina okubanga tusaba kimu me the interesting bit oli yadaga nti ono yabadde tatimba bipande naye kati atimba billboard naye ngaono mumanyi nga mutimbi wa billboard yali takkiriza mu bupande buno obutonotono naye ngaatimba billboard ku billboard but Kampala has been interesting for me for mayor Rumshana candidate we NRM wa road mayor yani eringi naliwulirako kati sikyali mbuza Rumshana yanywa nabo supu Rumshana asonze ku mukyala mawo wa DP babayina omukago yamanyi gwe bavuganya naye walabeko nga nsayininga ne Museveni omukago nedda ansi entuufu eri nti waliwo omwami gwe balina naye aba NRM abasinga bakkiriziganyiza nti tuwe Beatrice Mao ono waffe tamalaako kati Mao yewe NRM w'abantu ba Uganda ab'e Kampala kutobuzaabuza ayisaawo bibi ekibuuzo kibadde yani naye tamumanyi abalina omukago naye tamumanyi tulina nkolagana si mukago ampuliriza gasimbagalina omukago tebamumanyi official representative wabali naye agenze tesina mukago abawagizi kyebavudde basalawo nti Beatrice Mao alina statement gyakoze ono yo official representative oba no official byombi de facto de jure kibazo kino kankitereeze because eno program esembayo nga tetunagenda mu bintu ebyo nenaga sikanya na kalulu kano isaara yange gyensaba nannyini nsi Katonda ne kati nkyagisaba kayimirire ntekajja nze nkyasaba Katonda wange tewali kimulema ekirema abantu Katonda tekimulema so nkyayina essuubi Katonda agenda kukayimiriza Museveni afuge n'amagye naye bwe babiganye mwabagala okubigenda mu kalulu ka Museveni this is Museveni's electorate kati bwobanga toli wa Museveni ogenda kanoonya muki ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles Rumshana buuza abantu abatuuliriza abaagalwa okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa Katonda yatuwa ensi mukulu kanabi naye ffe abezikiriza ebyo wegeddeko ekereziya n'atuweerako amanyo ku mayinja abiri get in touch n'akutonze bw'oba ofunye ekizibu ye Katonda wo tosiyezanga kintu kyonna ekirala ate ekyokubiri jagala muganda wo oba neyibawo nga bw'oyagala naye bitulemye ebyo bibiri byokka nayongerako ago ge mateeka amakulu ennyo nkugambye jagala Katonda wo nga bw'oyagala jagala muganda wo nga bw'oyagala ebyo nabyo bitulemye kati tunasobola ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Kennedy buuza abantu omanyi bannange lwaki nsese Rumshana ono mwagala nnyo nera ne muto wange tutera okubeera naye kyova olaba obulako kimu kugenda mu URSB obusentensi obwo obubiri Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa buli lwotulaba oteeka muto wange nga bw'aba waali ng'agamba Katonda w'amaanyi nga gwe tonakyogera so nze ndowooza statement eyo nkulu nnyo nnyo oyinza ogiyisaamu amaaso naye bino byonna bye tuliko kubanga nange ng'omuprotestant tugamba nti we were created in the image of God so
Kennedy yatusimbira muddi n'ayingira n'atuuka ku level ya popopo eri waggulu nga si weeno kati kankusese ate kati nze bujulizi nti DPC abakatuliki nga bwe bagamba kubanga nze ne university nasomera Uganda Matters University nenze mu protestant yasooka okubeera president wa Alumni Association nali president wosevo ebisanja bibiri as a protestant naye kyemwagalako ate siri kwerabira ate nange ndikwagala mpaka ye tali mudi zino byamuhozi vota no go home yaga you vote every box we bijura nja kuduka na byo nedda era kakati kambuza abantu ate Chelsea buza abantu Chelsea wakalese bulungi era nina box okunyuka nacho nina ansa yako nene namusaba abantu bonna naddala bana DP nti ensolo ku kizigo kweri wonna we muli tulina bakandidate baffe abempinga 9 mbana wano tulina obwedda twogera ku Lord Mayor we tutandikidde nsembyayo n'amawulire genina okuwa bamemba ba DP nti omusango Richard Sebamala gwe yawaaba ono byabadde ayogerako guguno nagwo bagugobye n'olwekyo kitegeeza Mutenyo bye yakola embalala bituufu n'obujulizi tewali babugoledde ku kwakulizo naye ng'ekikulu kiri kimu nti nakati nkyasaba abantu abaagamba nti abasirikale basitula obusanduuku embalala baleete ekifaananyi ekyo ndikkiriza okunteeka ku TV mu nkuba ekibooko nze anti wa chairman of the electoral commission nze sina problem nawe ate kooti zikanya nayo kulaba nti oli mutuufu kyena byabakama yali mekuwana n'abantu aduke na buboksi bwe Justice Joyce Kavuma yagambye byali bitte balemeddwa kana abibuuza abantu kati leero nsaasira nina Romshana ne Mutenyo bombi balalu byabakama asasule Mutenyo akole consultant engeri y'okunyuka muno ku box nedda byabakama kyeyakopyeko omanyi kanaabi abantu bawana abali mu kalulu bagira ne babaako bye beerabira no Kyaddondo kati gye bayita Nansana municipality wali akalulu nga omukyala bamuyita ye Evelyn Bakitte yaliwo kati outgoing yali avuganya ku bwempi nga gundi afudde Kibirige Sebunya kati nga avuganya mutabani wa Kibirige obululu omugenzi Isa Kikungwe yali mu DP sebuli bamutumba muddu awulira nga alina pick up double cab eyo teyogereke kabagikwata mu 2021 mu kalulu ka Besigye mbu yetambuza abalwana fight back kati bonna bali deployed bano ba Mutema bamuwanga bali mu constituency bagenda okutuuka nga bakitte awangudde Egombe sub county y'Egombe obululu box endala ne zirabika Mutema Deriki najanga mukambwe naga zino tuzikutte mu 210 mekazo nane bazikwata ze bakwata police nebeera overwhelmed babeera bakambwe bukabadipia achi waliwo n'omulala bamuyita Sentamu I think Sentamu Sewanda nga ali eyo beekyanze emifumbi kalulu nalimu nga wa mawulire nembulaba ne batika box bazitika ku pick up sigenda kwogera nanyiniyo bwe bazitika ku pick up ne batuuzaako n'abapoliisi ne bagaa nti zino tuzikutte era wano tewaliwo okulangirira kandi box tuziwerekera mpaka Kawempewa poliisi ku poliisi ng'emmotoka yawa DP Kaswa bataddemu oba DPC oba RPC simanyi wakati wa Matugga ku Mabanda ne Kawempe ku Kyettula embuyaga yatwala pick up
Embuyaga yatwala pika kitegeeza tezituukanga nakati pikapu yabula asajja badipi muli babi naye nedda mukulu byabakama kye yakoze kye twatandika embala najjako wano n'enkyogera nti obululu bwonna kati ebifo ebisatu president MP ne Omane obifuna mulundi gumu ffe twakikola embala abantu ne bagamba nti we were having 15 positions for voting so nga tukuwa obululu 15 ne mutandika story mulaba abantu bwe bajjuzza obululu obw'okubba Charles sebo byabakama weri obuboksi babutika kupika wakati wa mabanda ne kawempe ku chetula embuyaga yatwala pick up n'ejiguza batuwuliriza sebo waliwo n'omwami mubuliriza waffe nnyo muvuzi wa boda yange nti naye muwagizi wa Mugisha muntu inganze ndi jemu yange kibazo mugambe nange ndi wa Mugisha muntu omanya awaga atwaga sekonomra ne Imam Kasozi wiki eno yankubidde Imam nangano oli musajja mugezi era naye tulo no I agree na Imam Kasozi and I agree with kibazo yena atie mboko no wa boda oli oyena ngo omanyi nti otie mboko olangirira nti oli wa Mugisha muntu yayi washwa togenda kufuna migo ekizibu kyagenda kuteeka mu kalulu nga munnaffe Bernard Tabaire yagandi nali mpagira mama mbabazi going forward n'enzira y'olweggulu babalo let's go forward n'enzira yo babalo obululu n'akange nga mmanyi kajja kubaamu naye mu polling station yewe yalondera ng'ali sure nti yatiikinga ki go forward bwe babalanga tekalabikako ati sebo obululu obufumuuka ne pikapu ezibula si bipya naye ekyo kyona kyogerako ne abantu lukunjire aba demonstrating nti batubye baali basinga obululu Mama Mbabazi we yafuna because the whole district yafuna busatu naye aba demonstrating abaali na 100 naye nga tuzze mawulire mangu naye bino biteekawa byabakama gwe yalangira yaga nti bamubba 2.7 negwe atalangirira nti yasinze nayaga nti bamukola ki bamubba andi muli wano mukonfaminga nti obubbi bwo bukola ki gyebuli kati biometric enetumalako obubbi sebulungi hanze experience yange mukubba sinziira ku kooti naye wali obba kooti mu 21 yatugamba nti twalina ghost polling stations era nezireeta obululu n'atuwaayo sampulo teyamalayo zaali ate ezo abasinga sizi baalaba omanya abasinga abawano mu centro baalaba Lwera A Lwera B Lwera C Lwera Q then wali eno Nakasongola nembuya wagwa kati ezo bazibala naye kooti yagenda mu zaali za A abalamuzi balistinga ebyalo bya A oba ati gwensinga okujjukira ali akasimu A akasimu B alona akasimu C naye nga mu register mu list ya AEC tezirimu naye nga mu results zajja era Electoral Commission yadiringa neze za A for demonstrative purposes ne lawyer bya Mugisha yali lawyer wa Mwami Museveni nga yabuuza yongera konti yali legal advisor wa DP 1980 bwe mutyo ngabuuza did it have substantial effect on the final vote yali bali ku ddembe omugenzi n'abawa story y'omuti called the qualitative test omugenzi bali ku ddembe n'abawa story y'omuti the bullet and the stone naga nti bw'okuba ekinyonyi ku muti nga kutuddeko amayuba nottako kimu ng'okikubisiza ejjinja biri ebirala tebibuuka era nti bisigala bivaawo oba bisigala kati bwe yagenda okunnyonnyola nga kyagezaako okugamba
I think that was explaining the bullet. That wasn't explaining the votes. Nti bw'okubesasi wano ku muti byonna bigenda. But there is no death. There may not be death, but byonna biddukawo. Kati obeera impactinze eki? Omusango ogwo oba ogujjukira bulungi. It is the qualitative testing. Ng'ali ne Peter Walubiri. Nga Lukwago ebiseera ebyo ng'asitula fayiro za mukulu bali ku ddembe n'embabazi ndowooza naye yalingako naye waliwo omuzaale bamuyitanga ne wawomu yafuuka alooya kati yagamba ebyo byonna biwooma onyumya ekinyonyi okikubye naye ekiboozo mwabalamuzi kye mulina okwanukula bw'otoolako kiri ekinyonyi ekimu bino ebirala byafa bwe biba byali 10 ne kufaako kimu omwenda gwonna guba gugenze ekyo kye mulina okukola ki era sebo twamaliriza kkooti ekakasizza nti obubbi bwaliwo nnyo obufere bwaliwo akasimu naye bw'otunuulira mu studio mwonna bwe baafulumiza Haruna bonna baafulumye program yasigadde egenda mu maaso kankongere kano kokka nga ntunulidde Charles waliwo Daily Monitor yafuluma nga akalulu ako kawedde. I think mwalina Bishop gwe bayita Ntegerize yagenda ku polling station there was another election nti yagenda ku kalulu ne mukyala we ne bamugamba Bishop akalulu akateera kale n'abagaba baana bange tinkatire kalulu nti okamaze ono ye architect era bw'olaba lw'omushana musanyufu nga bamugamba ate Bishop oyagala ki ne gwe wabadde ogenda okulonda gwe twakutulonde kati yafiirwa ki Bishop why was he complaining? He has not voted. Bali bamutikingira dda ne bakawa Museveni mukolo kibazo mu nsi eyo gye tulimu wenjagala okutandikira mangu nnyo nga ovudde Uganda ansanyisa yajja n'omukyala ng'alinga agenda ku mbaga nampuliriza whatever is said finally it is your responsibility, it is your duty, it is your obligation on the 15th to go to the ballot. Kitereeze bulungi on 15th go vote Museveni and go back home. You have a duty, you have an obligation to go and nze kangate byombi nga nzikiriziganya mukulu Kanabi kangate byombi nga nzikiriziganya ne kibazo go and vote ate ngatteko noono nti nange for the first time mu myaka 3 bannange ngenda kutiikinga baasi waggulu wali balodi meya bali wansi wano Beatrice Mao Nalubega Dora n'abalala fena abatimbuko kibazo nabo genda bamukica muntu oyo n'okunoonya wali safe kakati gwe Kanabi yogera oli embuko yatula akaluluko akalulu kaba kakyama bwemba oli agiyisa obligation endowooza duty exercise my right yogera gyo n'okateeka bakube kibuukozo bane it's a duty, it's an obligation. Yes, as a citizen. Actually nabadde ninawe ensoma oli awandiika kati kibazo I don't know whether it is in order gwe kubeera onekana nga munjogerako anakiragante Kanabi wabaki oli yandaze nti I don't know whether it is true, I need to find out. Nja kubuuza mukwano gwa Kanabi Goloba nti mu ggwanga lya Rwanda bw'otalonda in a particular election in the next register ovaako and you have to apply afresh. No, there was mumusi ebano baali bakireeta nzijukira oba Moses alio yali akyetisse ne bagezaako n'okikomera nga nti kibe kyabuwaze buli muntu ogenda okulonda atuusiza emyaka egironda naye omugenzi Kanyeyihamba naga nti ne medical gwane muntu asaanyage kuba weesalirawo kiki kyokola ki kyoyagala ne bw'otolonda oba osazeewo naye lw'omushana abadde ambuuza kyesaagala kyo kiri kiriya nti yero oba oli alonze Mugisha muntu oba alonze ani ono omulala
munyagwa mubaraka mugati gwa bata gwe kasita toteeka eri toteeka mu baasi awo tuba tuli wamu gwe yatuuka gwe onoolonda ate gundi agambye yerwa omushana akanti akalulu takagala ne bwoba osazeewo okulonda teeka mu baasi kibazo it is a still election muleke kana byatuyise mu mawulire obudde bugenda ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire mangu nnyo omukulu kibazo budde twabulidde dda naye mbadde ngamba nkantandikire ebweru gundi ensi ennaku zino ebadde tunulira twava wano ku Saturday nga tufuna amawulire nti Trump yali alumbye Venezuela era okukakananga bwe twatuukira mu kibuga nga president bamututte naye weekend batukyali ku Venezuela naga nti ne Greenland awo nkola ki nzija Denmark nakuba enduulu wolololo tubadde tukyali awo ewaabwe era Minneapolis n'okutuusa kati abantu bakyali mu kwekalakaasa agamba nti basse omukyala ng'agezaako okuwakanya engeri gye bakwatamu bano be baga nti tebalina mpapula mu Amerika okubazza ewaabwe naye we bukeeredde olwaleero nga waliwo minisita wa Amerika afulumizza akatambi n'aga nti omukyala yattibwa mu butuufu kubanga yali agezaako okwagala okutta omukwasisa w'amateeka naye ne Trump ngerawoge nti biseera bya ddalu musajjawo nnyo kibazo nanga ni mwaba NATO bambi China tebatya Russia tebalaba mu kakati mwogera ki ninga nti ensi etabuse kati bwe tukomawo wano ewaffe mangu nnyo ssebo weekend munnamawulire munnaffe wa BBS Terefayina abakuuma ddembo babakwasisa amateeka bamukakkanyeeko ne bamuboggoza ebitagambika nga bagamba nti simanyi musango kigwe bwe bamuvunaana naye era mu wiiki emu ssebo mukyala zaawedde n'ennyombi Tembo bayisizza ebiragiro Hajati bayisizza ebiragiro ebiwa bannamawulire ba digital publishers aba radio live streaming bahajati ennaku zino ebintu babikutte ne ku nsonga KCCA ebyokulonda ne babiwakanira ddala era mukulu Nnyombi naga ne BitChat eyo gye mwewaana nayo it is not out of our reach nayo tusobola okukola ki okugikwatako era mu ngeri y'emu ssebo office ya chairman wa NRM nga ekulembeddwamu omukyala Hadija Namyalo era nayo yafulumizza enteekateeka yayo okukuuma akalulu nga ko tebaakomye mu kukabeera ku polling station kokka naye balina system yaabwe egenda okukagoberera n'eri yonna nga bakabala ne wano mu mitendera gya kompyuta nga kayitamu wonna bajja kukola ki bajja kukatunuulira era ssebo omukolo ogwo gwadde Kyambogo ne gukiikirirwa n'omukulu wa poliisi akulira poliisi mukulu Byakagaba naye yakiikiriddwa yabaddewo nnyo omukulu bamuyita Ubaldo Bamunoba yatuddewo ku lwa IGP Makindye abantu 11 weekend era akakiiko nako ka disqualifying abantu 11 nga mwe muli n'ab'e Makindye era twagenza okumaliriza sinakutegeera munyambe bamulangiridde meeya wa Makindye omwami oyo Salimu mu ngeri endala akakiiko k'ebyokulonda nako katandise okutambuza ebiro ebikwata ku byokulonda nga bigenda mu bitundu ebyenjawulo naye ne Sembabule nayo bintu bifuuse bizibu weekend abantu babakubye emiggo mukulu Ssekikubo namulabye ku TV nga nti naye amagye go gabadde ki lwaki mugamba tewali amuddamu Joel Ssenyonyi ne banne omusango nago kooti yagambye nti mukulu Bwowe ave ku byokwagala okuyita mu kamooli nga yeeyambise kooti agende anoonya akalulu nga banne bwe bakola ki nayagadde omulamuzi mu nnyinnyonnyola gy'annyonnyola okwagala okuyita mu ddirisa mu kifo ky'oluggi but judgment eyo nsuubira yandibadde yajja a lot earlier ng'electoral commission tenatuwa resolutions zayo eza tribunal because this is a higher court than the tribunal of the electoral commission. That's why it was an appeal.
mu nnyinnyonnyola ya judgment eno ebintu ebisinga obungi electoral commission bye yakola ebiri procedure omulamuzi yagambye kasasiwo nga nagamba mukulu bowe ndi munaye genda awo genda omatiza abantu tukuyita genda okuba ekikopo olabe nga abantu bakola ki ku IUIU Sebo Islamic University in Uganda mukulu gyagenda ne bagenda nti emirimu abadde tagitambuza bubi profesa gyagenda ne bamwongerayo emyaka emirala 5 ayongera okutambuza university odeclaringa nga conflict of interest mawulire nkubolera bibadde mawulire Musebo era nga bwengambye ensonga za Trump weekend egenza ogwanga baga nti US yagijje mu kuwaayo ensimbi zaayo mu bitongole ebiwerera ddala 6 nga 3 ku bino biri bya UN naye nga mu byo mwe muli ne UN refugee United Nations refugee nature population fund UNICEF World Food Program aga nti esente z'omusolo zigendera bwereere mu bintu ebyo ku side endala 7 nungi batukkiriza nuza bajja kutuwa ne ku ddagala era kwongera lenacapavir erya HIV nti abantu balitwala ligenda kutandika okubanga mu Uganda. Omanyi ndoza kanabi nagamba wano ne kakande emyaka giwezeeko lwe nabasanga abaali bakola research actually baali ku stage ya egezesa ku bantu nga bavudde ku mmese bavudde ku guinea pig kati nga bali ku bantu baligezesa ku bantu nabasanga nga bakuŋŋaanyaawo ku Africana bakuŋŋaanyiza bamalaaya boogera nabo kati nembeera interested si a conference mwe nali ŋŋenze I was very interested in ono akuŋŋaanyiza bamalaaya n'abateeka mu kifo kimu mu luzungu babayita ba sex workers. Edda waliwo omukyalo omu omukulu mu ggwanga alina raale kwe yabadde n'abayita night economy. Kati bwe nagenda actually nenva ne mu meeting bwe nalinda ze ngende engaging ne bannyinyonnyola oyo lenacapavir naye nga wano mu Africa at the time yali participant at research level funding yali omu yali South Africa yeka at the funding level yali participating atula ku meza kati fa abalala nga tuli mmese za kugezesezaako guinea pigs nga batugezesezaako at the latter stage Morocco came on board naye nga Morocco was odd Morocco nga yasinza namba za HIV eziri wansi oba mu nsi yonna oba mu Africa I don't remember naye nga naye azze on board kakati bwe nabuuza very naive questions nembuuza ba research kati ffe tufuniramuwa mbanga nti anti ensi ze tuyiseemu nga tukola research ziri entitled ku a certain number of doses ng'eddagala lize lirolinze out nagenza okutunuulira namba ze twafunye nga zifaanagana nnyo omukyalo oli eyalina ennyindo ng'eringa pini bweti mpanvu teekako galubindi aziteeka eri wala bw'ati gye yaŋŋamba nenga kati eno sample namba gye twafunye. But for me the worry is one abantu tugenda babuguumiriza balowooza nti bafunye solution. Two, eddagala ligenda okujjako nga government deliberately esazeewo okugula eddagala eryo ekisooka liri very expensive nalaba luli mukyala Winnie Byanyima ng'ayogera ku $1 mmeka ze ligula a single dose buli myezi 6 weetaaga refill kati nga abantu bajja kubuguma baganze nafuna short luli so my godparent yali alwadde akawuka ako kakati nga that time course dagala per month ali from almost $4 plus there were three drugs ali nga nyina salary loan so nalinga sisa kakati ninjogera n'omusajja akulira research institute awo Mengo
kumpi n'olubiri nemwanyine ekizibu kyenyina bagiyitanga JCRC. ekizibu kyenyina omukadde wange mulwadde naye can't you be temusobola kubanga mumpaako wiikire wemanga nyina weza wiiki no Romshana, there is even a cheaper drug there is a cheaper drug, it's called Trimune, mitwalo 2. What? So nenkwata na ate eventually lijja kwa yaweerere nenkwata emitwalo 2 nengula dozi nenjimutwalira nenjimuwa instant kala enefuuka black, skin became black nga chako. Kati wenzija nembaga na ate ekyo kyako this is good news, you see this drug is on test. Tuleetere ekyo because katulina results that one of the effects of this drug choose ekole eyo. So trauma jina kakati abantu babulire nti terina bakubeera faino. No, liri faino. Lyabadde lyayisibwa WHO yaliisa then ne country drug agencies nezigenda nga ziriisa naffe mukwano gwo kamabaale NDA nesiye kamabaale yani oyo yaliwo n'emityana kibazo sifaayo kaka tugende wamu manya kantako katya nnyo tugende wamu bakube empiso nange bajinkube siri abayina. This is a preventive, it is a shield. It is called a shield. Tugenda wamu kibazo onkulembere bakukube empiso nze buno bankuba bigo bakube ndabire bako kana bimala ya amawulire madenga mazeyo ndo ampuliriza gasimbagana ne banna mawulire kankomewo mikwano gyange betusoma ebitabo ebyenjawulo wiiki eno abakayana na America eriyo omusajja bamuyita Dutkiewicz Piotr mu Germany. Simanyi bwembi oba ndi atudde mu butuufu bamuyita Dutkiewicz Piotr. Ne mune Kasia Tom ne Scholt Jonat bakuŋŋaanya esse ez'enjawulo mu kitabo kye bayita Hegemony and World Order. Ekitabo gwe totegana na ba author noonya Hegemony and World Order. Ebadde yennyinnyonnyola ennaku zino ega nti global hegemony oba okwemanya essajja globally nti companies za tech zakimalawo nti kati abanene mu nsi tebakyali America Bungereza simanyi the big 5 bagitani G5 oba G7 nti bano bonna ba BRICS tebakyali banene nti abanene Huawei oli omulala mu China yani atali Huawei ZTE Huawei ZTE Samsung ono Apple nti be banene kati ofunye Elon Musk nti abo bakubye boda bazikubye ekigo. Then suddenly there appeared in Cannabis words a madman. In Cannabis words, a madman. Donald Trump Jr. Naddayo global hegemony. Naga nti ani America first. Naddayo kati yagenze kuje bayita raw power. Raw power jinyonyola abantu ng'omuyembe ogutanayengera n'ogukola ki? No guwanula nga gulimu n'essanda. Kati mweno Hegemony and World Order basajja bano baali bannyonnyola nti ensi ziddayo ne zeeyubula. Olinaga nti tulina okudominatinga India tusobole okubeerawo. Tulina okudominatinga gundi tusobole okubeerawo. Kalakateko n'eggolo ku bino bye kubisenge. Otherwise we will become extinct. Kakati njagala oyamba abawuliriza kijje eyo kikomyewo. Bwe tuba tweyubula kati ogiyise eki world hegemony and world order. Kati eno wansi tetukoma okuba chief olowooza yonna
yonna si ero situ ng'oli chifu awo anti kyengamba tewali ayogera tujja tukamidde kanabi mu SM kati abantu baga nti ku mulundi ogusookedde ddala nange sijja kwetawanya SM mu kitabo kino ya Tom Schultz agamba nti tamanyi lwaki Abafirika tuyina borders ze tuyina nti ziraga bunafu nti after a millennia abantu ab'amaanyi baddamu ne bacreatinga border empya because the factors change. Are you speaking to Mbozi getuulire empya? Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Pira Kibazo. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Pira Kibazo mu studios gikwanjulira. Haruna Kanabi Kennedy Mutenyo ne Charles Romshana. Sero Kakande bagaya werezza okwetonda kwe. Kakande ali mu mmere ya lumbe kati. Ni mbadde mayizi bawo mu December. Hazibe wonna throughout the year. Era kati bamusibidde ekinywa obamba etterekero ly'ennyama mumbo gw'emmere naye omanyi Kanabi tubadde twogera bwe tugenze mu break nga Kanabi abuuza nti naye ddala tuzzeeyo mu age eyo. I don't know whether we are sleeping or we are recreating order. Botunuulira Putin tubadde twogera ku raw power. When people look at raw power they look at Donald Trump ni Vladimir Putin yakwata Chechnya naga nti nomwaji ntwalako lwampaka nga tunafuye ti njagala era nagenda nagikunyuulako ebitundu n'abikomyawo lwampaka ensi netunula eri bweti naga nti kale kofunye okafunye kati kano kaleke kati yalumba Ukraine. Zelensky the current negotiations are not negotiating peace, they are negotiating territory. Nti gwe twalako wano. In fact ezikulembeddwa Donald Trump tezimugamba nti abekkiriza bino tojja bisobola toyina sente toyina maanyi omusajja akole ki maybe enkya tujja kuzuukuka nga Emalema is in charge in South Africa akwata agambe nti Eswatini you are practically South Africa. The Shona people were a part of this. Mukozesa rand nti mujenu sutu mujenu omanyine mu back home wano Congo Eastern Congo nkugambye nti oli yabuuza nti gundi bw'aba w'amaanyi lwaki tagenda n'asimba flag wano ewaffe ndowooza mu biseera bya Idi Amin yagambako nti Uganda yali ekoma wali kilomita 2 okuyingira e Nairobi bwe kyali naye ekikulu nze kyendaba ekyokuyiga ekiri omwo nti never at any one time gye tulina okukkiriza omuntu atategerekeka kutukulembera kuba na wano kiyinza okubeerawo bw'ofuna omukulembeze atategerekeka tamanyi addawo alinga amiba yes naye obutategerekeka ate nze nja kwawukana naawe baba bategeera naye tuddayo ku kiri esse za kibazo zatandise nazo ogiyise eki hegemony and world order nti oba bazzukulu baabali bakomawo yaga nti tekisoboka oyogedde ku Amini ku saidi eno Kagera yali agikola ki agitwala bwe tulaba Congo ne Rwanda naye alinga agamba nti tukola ki naye ebyo sagala byogerako nyuma ebyansibya nga naffe tugezezaako kwextendinga esaidi eri naye ekyo tekituggwangamu wano South Sudan nawo olaba influence yaffe naye era tennabakola ki tennabakuggwawo nawe waliwo byoti okwogera okutya okusiba lwaki olumba abalala bwe boogera byebaagala balimu kubasiba balumba mbadde njogera byange ate neddembe okwogerako oba eno gasimbagane kati oba toyagala gasimbagana ng'ofulumamu owulidde sebo actually program nze ne Romushana
ffe tugasimbaganye nammwe si kubeera nti tusimbaganye ne bannamawulire tufuna abakulembeze naye nizo abakulembeze abo boyogerako oluusi ne institutions bazisinga amaanyi but Kanabi nga tetunadda wano just globally of course tubadde ne zino zonna global institutions nze ndi mweraliikirivu buli lunaku lwe bagamba nti America ya withdrawing from 80 how many 60 31 UN agencies buli lwe withdrawing banoonyi b'obubudamu ffe ng'omutima gugiyabe chwa kubanga in terms of funding in terms of our economies ebitongole bitubeerezaawo ddala but also the talk globally wabaddewo new wave nina mukwano gwange ali very deep into research on environment and green environment naye oyina omusajja eri agaa nti kabulengane nzizeeyo kukima amafuta Venezuela yayogererawo neguli ogwasukira kugasima ffe tugenda kusima amafuta bino bye mutugamba ebya green energy mutujjeeko akajanja tugenda kusima amafuta but also in the new global order what does this mean because Venezuela ku map bakulaga nti y'omu ku basinga amafuta amangi mu nsi bw'aba yasinga reserve nga badde tebannazijjayo what does this mean in global hegemony baganda ba Kanaabi abe Sudi abe Kata ababadde ab'amaanyi nga ekibafudde ab'amaanyi mu nsi nti asobola okuggalawo ki tap kakati oli agamba nti seetaaga nagavuga gajja Sudi gayite ku Gulf of Eden abahuzi bagakube nti gaserengete mpaka eno nedda nze gali wano ku mulirwano ngenda nakola pipeline bagakube nga bagaguza nze one in terms of ziri agency mwafuluma ebadde CSR akulaga buntu bulamu fe zituleka wanawulira omukulu ng'agamba wano be bataddeko ebya visa nti atuyambye mubadde mulagawa muzungazunga ti babeere wano Africa fenna tusigale wano Kanabi does it even worry you oba nze ekisinga okuneeraliikiriza ate si byanfuna nnyo naye nga bw'ogambye nti oli omukwano gwange muta muwonge sorry nali muga nti obweraliikirivu wange benna abalalu beeyongera ng'ate amaanyi balina mangi tebagambwako oyogedde ku institutions nti tubadde tuyina n'olowooza kati nga bwe tubeera wano nti omusajja banaamugambako nti iyi okulonda nga tekubadde free and fair biki n'akwatibwamu akafansonyi naye gwe yandimugambyeko n'akwatibwamu akafansonyi naye kegamba kyovola nti agandi balyose ye muwagizi nnyo okubamanya nti aha okirabye kaakati naawe bintu byakivandulo kaakati tetukomye ku ekyo kyokka nti ne institutions obadde olowooza nti ziri independent zibeeramu abantu ab'enjawulo ne batwala mu maaso ezo principles zetugamba nti tuzikkiririzaamu ng'ensi neki zonna zigenze zikutuka kibazo ezo tuzitandikire kuva ku Netanyahu ng'akutte ku Bapalestine nti buli bintu byonna bye wali ogamba mbu simanyi tukola tutya biki ensi yatunula ne bikolebwa Putin n'ajja n'aga nti eno ensi nti ndiryako ekitundu buli lwajja n'akuba amasannyalaze ono Zelensky n'awoloma oli bwe yagenda okuwanjaga gwalowooza nti kaŋŋendeko ewa neighbor mugambeko munnange omusajja nga njiikiriza nnyaga nti gweoyagala nakuleeta third world war ozannya nankani nze wale yange eri ku tugenda kuzimba tutya era ne bino kibazo bye mubadde musomesa nnyo world order international principles simanyi tusomesa okulonda okubeera free and fair ani ebintu byonna kakati bifuuse nga biri ku bikukujju kakati ffegana amawanga agafa amatono
nga tuyina bali bogambye abakomawo nga bafuuka bachiifu nti oli atuula nanga nti kino kyenjagala nga tewakyaliwo lirega nti bwadde ne libadde ligambwa akaani nyini lyo nga nenanyinibwa naye alinga naye afuuse ngeki ng'eribwa awo wewali obweraliikirivu nga tonnabana kutuuka mu eri mu economy kubanga bino byoyogerako wano USAID bwe yaggalawo eyasooka okukaba yali minisitule ya health wowe tufudde actually ne bwe wabadde oyogera Lena Kapaview nga nze obweraliikirivu bwange eddagala erisinga obungi actually ministry ya health yasinga okubeera dependent on foreign aid. Kituufu 80% almost ya budget ye eri ku bantu bakola ki bayamba. Kakati ono najja n'akugamba nti ne bino ebirala mmwe bye mwogerako mugiyita ki social corporate responsibility nti bwe tubeerawo at least kale nga Mutenyo nga yali Coca-Cola noga naye bwe tuba tufunye ku magoba tukikakatako tuteekeko ku masomero tupromotinga ebyemizannyo oli akuga nti ezo sente zaffe toonoona za bwereere kati apulinga out nti n'abanaku ababadde baganyulwa mu mutima guli omulungi nagwo gukola ki guvaawo bintu byakuvandula nfunamu America first. What does it mean? Kitegeeza nti kino ekitakukwatako tokitawana nakyo naye effect eriki kati akavuyo ke tugendamu nze ke sinnaba kutegeera kati awo Kennedy ng'okwata omuzindalo this is possibly the best time for global dictators in mujitani the south, global south kubanga abasajja nga bali mu luzungu bakiyita inward looking nga beefaako eno mugenda kukiwulira. But also the last time it happened we wali season ya ku ezisinga obungi nga ziri facilitated by CIA. Abantu abasinga balina bye bamisinga naye bw'osoma bamuyita David Kilchulen mu bitabu bye ebyenjawulo akulaga gavumenti ez'enjawulo CIA ze yayamba okujjako n'okutta abakulembeze. Later actually CIA ekyusamu nega nti mu kifo ky'okutegana n'ensi yonna n'otegana ne Uganda yonna nakinaki oba ne ensi gundi nti eno nsi kamwokya Lwomushana gyafuga mu kifo ky'okutegana nayo kuki assassinate Lwomushana ng'omukulembeze omuwonye omugyewo ebirala obimanaging and that was a phase. Munsi ebadde etandise okunormalizinga bino ebirala nga temukyali mukku bano bwe bafuuka inward looking fe abali mu global south ebyaffe ki tuddayo wali mu cause kubanga ozirabye mu upper north North Africa North West Africa twatandise gundi bamwambye basajja ne bajja vubuka nga Sergeant Do bwe yali nga Jerry Rawlings bwe yali nga waliwo omulala yali awo ne Bamengisu Haile Mariam nga Afwerki Eritrea Afwerki teyalwana yalina a long route war yete yali wa tukyusiriza muli. But is this the age? Are we back there? Does it threaten the rest of us? When you even become selfish no tunula wano encha tugenda mu democratic process, does it mean that in court? Yes, does it mean that the typical democratic process tegenda kuwa product oyina kunoonyayo Idi Amin, oyina kunoonyayo General Tito Okello Lutwa oba oli baali bamuyitaani yalangirira erinnya liri annyumiranga nnyo Basilio yali Odwa teyali Odwa Eric Odwa Lutwa yali Eric Odwal Balmore but waliwo oli omulala ngenda mujjukira Ochora Walter Ochora Kano Walter Ochora
kano woltochora until now I don't know why he didn't take power kubanga fe twawulira woltochora nga tuwulira ya China wamulabako ye later in life na musinkanya but are we descending into that? Topic eno nungi nnyo webale naye nga sinagigendako ninaka comment ke nakoze mukulu Kanaabi yayogedde ku musango gw'abasennyonyi naye ndaba nti ne mu kooti zaffe tulina inconsistency kubanga debate yabadde kulinnya Nakawa Division West ne Nakawa West mu kulonda kuli 2020 nga kugenda okubeerawo waliwo abantu abaatwala DP mu kooti Basego n'abalala mu musango oguyitibwa Rajab Senkubuge versus Democratic Party kati omusango ogwo we bagusala nga gwali gwa kuforcinga DP kukola ki kutegeka akalulu akayikalina okubeerawo kakati bali ne bawaabira Democratic Party Uganda era DP bwe yagenda okukola apiiru kuba kino abantu abamu babadde bwe yagenda okukola apiiru DP yatwala registration certificate nga batuyita Democratic Party era omulamuzi Musa Sekana n'asalawo nti oli gwe mwawaabira yali mulala noono mulala n'olwekyo bw'ogendera ku consistency eyo bwowe alina point okujjako nti naye nalabye ku bipapula ebimu bye bagamba nti bibye nga naye ayina we yateeka Nakawa West so kati ate gyombi misango gya ku level ya High Court kati waliwo inconsistency kati ekyokubiri ekintu kino kye twogerako nze ngenzo kifumiitiriza ano naddala mukulu Kanaabi ne Peter bye mwogedde nti kiringa ekitulabula ne kitugamba buli kintu kyokola oteekwa okumanya effect yaakyo ffe bwe nali nga nkyakolera mu Coca-Cola kati nkimanyi kyawedde edda njagala bw'onoonyereza ku flight ezifuluma Uganda kati ez'abazungu ziteekwa okuba zirinnye lwaki kye bakola amakampuni kyengezaako okutegeeza buli bye twogera wano buli bwe twogera obubi ne twogerera eggwanga lyaffe ne tutiisatiisa abantu kino kigenda kubeerawo kino kigenda kubeerawo amakampuni ago amanene batuula era kati wenjogerera ndowooza abaddugavu abagalimu be bali mu kintu mutuula basimanyi incident something ne muteesa abakozi baffe banaddayo bateeka bwe wabeerawo akavuyo kiki ekinaakolebwa abakozi abamu batandika n'okusula mu mafactory because batya kati bali baliddanga okulonda kuwedde so bw'ojja n'okangakanga ensi mukimanyi nti nze nagenze okugula omuceere ku dduuka edduuka lya mu Eritrea nanga ebintu babyongeza bwe nagenze mu katale okugula ebbere sebo amatooke galinnye era buli omu balongeddemu 5 bimeka kati enjogera gye twogeramu yevuddeko ebintu ebyo so bwe tutuuka ku kino nze ndowooza ensi eno bw'osoma ennyo ate mu abakulu ababiri kye muleese nti buli muntu mu nnyumba yabeeremu ne ka library basome ebitabo kubanga ntera okubagamba ebintu ebitubeerako wano byali bibaddewo bw'okwata recording zammwe Peter ez'okulonda 2020 emboozi eyaliwo nakati yeeriwo abantu batidde okibanye enguudo kati jaamu mu Kampala tewakyali abamu bagamba ffe tuliddanga okulonda kuwedde ffe tetujja kulonda so even the economy is affected gwayogera obubi ojja kiwulirira mu bbeeyi y'ebintu by'ogula so bw'osoma ebitabo ebyo ndowooza ensi erina cycle kati olaba nga Peter bw'ayogedde okuwamba gavumenti mu West Africa kikomyewo luli baakanganga nti tekisoboka kati ovuba otya oyombesa otya Trump mani oyombesa otya Putin nga Trump kye yakoze Putin kye yakola na wano mu Africa tulinawo bakabaka bafe abatonotono abakole bwe ngamba kabaka ntegeeza abakulembeze ab'amaanyi kye bakoze so at the end of the day nze ndowooza cycle ekomyewo kati bw'emala okudda kubanga nze ngezaako okukwata kye mwogedde mpeekiza mpe zaffe zitukwatako okiraba nti because ebintu ebyo weebiri n'olaba Arab Spring yakola etya n'olaba ki ne weebuuza gwagamba nti kalonde kakuume kabanje mita 2 mugende mujjulaawo
waliwo n'abakkiriza okujjulawo because it becomes a security issue. So at the end of the day nze ndowooza tulina okuyiga ate kino kikulu kyemmanyi bwe nkola profile y'abawuliriza ba Simba it is a little bit high ekwata bombi naye kati omuntu omu yagamba mujja kumbuulira erinnya muli basomi eyagamba nti omuwendo abantu abategeera gwe basasula obula obuteenyigira mu byabufuzi by'amawanga gaabwe kwe kufugibwa abantu abakyamu. Nze wano ntera bagamba Peter wa byamizannyo nammwe ab'amawulire akasente kati akasinze okujja mu mizannyo mukulu Moses Magogo alina kyakozeewo naye bwe yali yeesimbawo waliwo abaamuvumirira mu federation tolina kuyingira byabufuzi. Omu ku bo mukulembeze wa bikonde kati ali mu central naye ayagala kalulu. So fe different professionals olw'obuteenyigira mu byabufuzi oba ebyobukulembeze tulekedde space eyo abantu bali be tulina okwegendereza nti bw'obakwasa obuyinza eggwanga oba olisse. Naye mukulu kibazo nsabako katono kubamadde mpulirizanga nti abantu abategeera nga ggwe naye ngizaayo eri waggulu wa Trump yajjira mu kalulu Putin simanyi naye ndowooza nabo naye katugezese ku Trump n'abamulonda ndowooza America on average you'd say bali informed ko kale basobola okutegeera naye results zikoze eki zikomyewo. Bwe tutunuulira abantu era basinze okuba abazibu ennyo mu nsi zirowooza nti baali nga bagwagwa bakimanyi kye baba bakola ate nga balina n'abakola ki n'ababayambako. Ekya Trump kimaleeyo bwoti walabye akalulu akaabadde mu Congress ne bamulemesa ku bintu ebimu mu Senate. So kati abo batudde ne bagamba ono tumusitopinga tutya naye yajja nga balina amuwadde amagezi nti eyo ojja kwewalayo yatandikira ku executive orders n'azijja n'azikola ki bwe tukomawo wano ewaffe bali omushana baali basajja bagezi nnyo ne batuula mu CA nga talina bakufaanananga kati bwafaanana ng'obwongo bwokya naye ne baga nti bw'oziba n'otateekawo gundi eno taamu limiti giteekeko okubeera nga parliament esobola ogikyusa bakimanye mu maaso titujja ku kyetaago kikola so sangala olowooze nti ebizibu bino oluusi abantu baba tebategeera naye sayiko ya Peter gye mbagambye sayiko ekomyewo buli omu kati tagamba nti tuzeewo taamu limiti ekitegeeza bali omushana baali correct. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles Romshana eriyo ayomba wano bamuyita Sharifa mugoberezi wange nti Peter ffe twagala bitukwatako saawe nti the global perspective gyolaga tetukwatako Sharifa unfortunately the reality is nti eyo global perspective gyolaba e Mali gyolaba e Chad yasembedde Congo DR Congo ki uno mulirwana waffe DRC bamwambye ate bamwambye oli waga batwala nanga ni musayininga endagaano kati eyo global perspective gyolaba eina byetegeeza abantu te Venezuela of course the world immediately looked at the oil eriyo drugs eriyo chine the oil was there. Congo mulirwana waffe abadde strategic mu nsi okuva ku mulembe gwa Leopold abajukira Leopold yakwata Congo nga rubber estate yete yatandikira na muzabu bikomo naki yagikwata nga rubber estate najiga nti eno wenzija rubber wange mu nsi rubber kyekyali ekyamaanyi n'atemako abantu emikono natta abantu. People say the largest genocide mu nsi yali awo olubereberye olwa okwagala ebyobugagga. Congo in the latter age tekyali strategic lwa rubber eri strategic lwebyo byetukozesa mu nsi eri global hegemonic contention gye tubadde tugamba nti yava ku bakulembeze b'obufuzi n'egenda mu makampani amakampani ago bye ganoonya bigwe ebiri wano ku mulirwana e Congo era sebo gakoze kinene nnyo nago
kati wano we tuyimiridde centrally ffe bamu ku gateway either ekuggulira ogenda ogyeyo byoyagala oba ebinyagululira mu kkubo oleme kubituusa gy'obiraza kubanga nabanga n'emikwano gyange nga abavubuka babba ebikajjo okusambayo omukyalo omu ewaffe nga naye eriyo abatabba bikajjo abatabikimayo wansi eri gye babibba nga bo basolooza musolo mwe bwe mufubutuka eri n'ebikajjo byammwe gye nga muteeka wansi nze mpa kino ne kino bw'oba tobimpa toyigenda kuyitawo ng'omuwaako ebibye nga muyitawo akati ayo ina kubanga nawe ina amaanyi osoloza ebikajjo mukulu kibazo nze nga Charles Omushana nyingidde olutalo ndi mu lutalo kakati mbadde muwulira amalonda byayogerako ebitukwatako by'abaana kuba kapiira okumpi but mind is very serious tuli mu lutalo ate bwe tulwana naye tasaaga and it's an existential war si lutalo lwakubaawo lwa lubuto either tusaanawo tuyimirire tulwane tubeewo tusaanewo bino byolaba tebiri wala ebyamadulo tebiri wala bwe twebaka mujja kubeera kyala nkuwadde awo for reference nga moderator links fe gold nkiyite ntya underground networks eza feza zetulimu so emu ya nkwade screenshot ya Associated Press ngeraga gold ezabu eyamaduro wa Venezuela America gwekute tani 7.5 that's almost 8 tons, right? Uganda holds 3.6 tons of gold, possibly from Venezuela. That is the Associated Press. But the other accounts didn't. Eyo gye baali banoonya eyabulirawo entebe zaali tani 7. So nekitundu which is almost 8 tons. Naye bw'olaba kati our economy as we speak right now, statement Mukulu Museveni gye yawadde yabadde agamba the balance of trade ebintu byetutunda wabweru kati tujjamu nnyingi nnyo okusinga byetugula byetufulumya. We have a surplus. Why? It's because of gold. Naye no gold yonna tagijja wano. Kakati abantu bo balowooza nti olutalo lwa America luli ku madulo ne Venezuela olwa oil. No, it's not about oil. It's more about those underground networks ezitambuza tuli ku underground networks ezitambuza gold and Uganda mweri. So gali amaanyi agatunuulidde madulo agayina madulo mu ngalo n'obukambwe bwamulumbiza gayina Uganda. We are the same focus. Kati bano bowulira Mukulu Kagame n'abalala be bakwatira mu Congo bebayita mercenaries. Kali Katogo walimu abamadulo the Venezuelan abakolagana intelligence abamadulo China ne Russia ate walimu n'abambega ba CIA engeri chobalaba ono Joe Biden mukulambula kwe mu Africa yagenda Angola ata ina program ne Angola bagenda kuzimba gaali y'omuka eva Angola negenda ku port already tuyinayo n'entale endala z'owulira Mozambique but kangende ku USA ne Middle East kati go bw'okiraba weebuuza kateze etya mu bintu bya Kivu ate kata nejja mangu ne Mukulu Trump najja n'aba n'obudde obugamba tugenda kuyingira wandi ayingidde waawo
reason is because of gold. Gotunulira gold but tunulira nnyo underground network gold omwetambulira. Now Joe America nerangirira tugenda kuyingira mu Nigeria to protect Christians. Our food Christians really food Nigeria America we agadde yingire na ate mukuyingira uneyingiza military technology nga yamanyi nnyo at the level of Tomahawk cruise missile kanonga man wasobola okubeera wekifo nti it's called Ntinda Bukoto one way tuli into the Nigerian army cannot reach really mukuri kibazo that you can have a spot in Nigeria that they are Nigerian military tesobola kutuukawo bale balina military technology egana Nigerian military and USA ne Israel tesobola kuwa capacity the Nigerian military ne yechekolera it must be USA to do directly ne bombing kati bwempulira tulambula nga you see those Christians Judea Christians batubererawo there wouldn't be Jewish national Zionism nga tewali Christian Zionism yetandikira so tuyingidewo okyatunulira Nigeria tuyingidewo mu Somaliland and Israel egenda kuba ne base mu Somaliland kakati Somaliland eyo egata ne Nigeria but wotunulira kuba Somaliland Meanwhile Charles oyogera Somaliland there is an interesting one in Somalia. America UN agencies zali zitugamba zifu funding nga tuli Somalia na America yagenda esalako nnyo ku sente zewa abakuuma Somalia. Maybe are losing an interest nga mwemulife kakati wano wetuwogerera anko aganti nebwe mutampe nja kubeerayo nja kubakuuma nebwe mutampe kyenkuzimbira Pan-Africanism kyenkuzimbira nakwantu oli muyizi wa magezi nnyo udduka mangu kakati bayingidde Somalia kati bagamba ba Al-Shabaab mbadde banalukalala twade tuwana namwe naye bwanga temutuyingirire mu Somaliland namukana ko mukatwale ka Mogadishu kamu you get so ani mulabe kati initially ayali alai wa America in Ethiopia yali anko nga tuli mu Somalia tuyamba kulwanyisa abatujju kakati interest zikyuse for some reason bagamba bali no have no problem but ekizibu kyaffe is uncle agenda mu kalulu 15 kyekizibu kati amanye gagamba ku kifetu mu watsente katustemeko in essence bali wabanga tebagenda kulwanyisa Israel mu Somaliland gwe uncle anayenga government ya Israel government ya Somalia yegamba yagala tekirizaganya na Israel ate government ya Somalia is together with Turkey ejo ininze Turkey mukulemesa kwagala kulemesa kati mu equation eyo akaluke mugendo okulonda 15th yola ngalanga omwandise kumazi you're just writing on water because either muwanike mubevemu mu joining Israel on Puntland on Somaliland oba mukubwe so nabagamba nti byawala tebitukwata ko ali yebase we are now going for a very serious and deadly war kati over mu Somaliland connecting ne Chidepo Karamoja waliwo town bagita Kapoweta ye town e business eyo nawe webikolera Karamoja it's in South Sudan but close to Karamoja Kapoweta kati boyingi bova Kapoweta boyingi dikidepo so ne territory ya Kidepo je bali bagamenti ya ba Israel okuveda je bali bagala okubawa but bayingide tebagala kuyingira Somaliland kukoma Somaliland ekigendererwa kujja Karamoja kati question eri banajja Karamoja balema kutuuka ku mazi golo abaja kubera Karamoja babereyo bakomeyo nga batunira River Nile wali
nga tebajjidde River Nile. So borders za Israeli ne America mu Somaliland mu Karamoja tomanyi zigenda koma. Tomanyi zigenda koma mu South Sudan ne Central Africa joina minerals ezo ne Nigeria ebiriyo byonna. It's a bigger thing. Chola onagamba no we are going to acquire Greenland by hook or crook. Techitegera ntagenda kwa acquiring wano. So it's a war. It's a war. Lwetuino kuyingira mangu tuwetegekire turwane oba we have no mpuliriza Gasimba ganene bannamawulire Radio Simba. Eriyo ngamba nti abo basajja ebyo byo batuttemu birala ffe tubaagala ku ground. Kale Gasimba ganene bannamawulire kankubeka n'akalango. Kizito Bob Johnson agandi batambulira ku bikuta by'amenvu bakomyewo ku kataka. Gasimba ganene bannamawulire Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Haruna Kanabi Charles Romshana ne Kennedy Mutenyo. Haruna we tunaddira wano olw'omukaaga tujja kuba mukulangirira biva mu bululu. Gundi Nyombi Tembo muganda wange yagaye nti tetugeza netulangirira. I'm still reading his statement. Ne bwetulangirira ebivudde ku polling station nga returning officer amaze okubirangirira, because returning officer bwe bamala okugamba nti mutenyo kanabi kano ko kafaananye kati abantu naga kalamu kafu kafe ne bakajjamu ne bagatta ne balangirira ku polling station eno Haruna Kanabi 1017 Kennedy Mutenyo 93 Sebo Kanabi ampangudde Gundi 07 nti omugate obubadde obwononese bwe buti omugate gw'obululu obukubiddwa n'obwononese bwe buti toto n'asayininga ba agent ne bateekako omukono muteeka kimukakatako returning officer oyo ku polling station okukwata DR form copy n'agitimba ewaffe ku muvule wetulondera bwe wabaawo notice board kyateeka okutulekerawo copy ku notice board naga nti bino bye byavudde ku Kavule polling station wano oba mu Kayembe bye bino teeka bw'amala okukakasa nga ffenna weetuli. Agent wa Romshana n'asayininga nti Romshana afunye obululu 9 Kanabi 1017 Mutenyo 93 obwononese bwe buti total number of abalonze bonna awamu babadde bwe bati waliwo spoiled ne invalid kakati bwamaliriza ne musayininga gwe n'okwata DR iyo n'olina buli agent wa muntu n'akwata DR ye n'akwata DR form eyaffe ya community eyo mu Kayembe we tulondera n'agiteeka ku notice board nti eno Kayembe bwe muti bwe mwakoze eki bwe mwalonze oli omusajja wa Kanabi wakubira enduulu nandi nze wane wange tampangudde tomugobyewo ku polling station eyange mwenna ne muzitimba ne mugenda ezo zibeera published that has been published by the Electoral Commission era ezo bwe nzikuba ekifaananyi there are an official result of Nigeria A to B mu Kayembe ezo zibeera published era mbeera ne right ne responsibility ezibuulira abantu nze kyesiyina kukola kugatta ze Nigeria n'ezeewa Kiso n'ezeegindi n'ezi ne Electoral Commission zeemaze okufulumya wali Kanabi next week njagala ogatteko nekino ku kya results ezo nti awo mu Kayembe wogamba oba ku Muvule oba wali ewaffe ku Sendi Kizito
nkubamu akafaananyi banaziteeka ku luggi lwa kereziya tusobola si ku luggi lwa kereziya muteeke ku primary tewali gundi kereziya eryawo naye bajja tuyamba bazikirize zimalawo ssebo etteeka ligamba ennaku 7 nga zikola ki nti nange ataaliwo oba atajjanga ababala nzija nendaba kikoze eki kati ate ssebo tekikoma ku ekyo gwe agenti bwe weetikka DR foomu yeyo gy'ogamba ogitwala ew'omuntu we yakoze eki eyakutumye ne Mutenyo n'aleeta gye yagenze gye bakoze eki ne Lwomushana naye n'akola ki candidate n'agatta ebintu bye ku official document ng'akozesa official document za electoral commission eziri published already kubanga oli officer wa EC amazo zikola ki okuziranga naye mukulu kibazo bino sirowooza nti Nyombi Tembo tabimanyi kubanga akalulu akabaddemu kuviira ddala wano e Kampala n'agenda e Kasanda n'agira ki ne mu kukolagana amateeka nkakasa bwe bakola etteeka lya electoral commission ayinza okuba yali mu parliament naye kiki ekimuleetera okutandika okwogera mu ngeri y'ebitege kiki kye tutalaba ekyo Maduro kyataalaba n'agenda ne yeebaka ekiri awo wakati awo ekireetera Nyombi Tembo omusajja ategeera obulungi nga talina mu electoral commission kubanga muchunguzi tannavaayo kutugamba nti ezo results tezikola ki era ngenda n'empulira wano ebyenkomeredde byakakiiko ka byakulonda bino ebya polling station byo byawedde byankomeredde era bw'oli nannyini byo bw'aba bigasse mu constituency n'agatta waliwo omusebo gwe batunyumiza twalinaawe omuzayi agaa nti bagenda ne baleeta nga bakomyawo results yali ayambadde essaati nanga omukyande wayi sooka ompe kooti yange eri endala enneneko abaali ne Mutenyo n'akomawo n'agaa nti mukama wange kye batukoze ku saidi yeeri nti nanga mukyala kabuuti yange eri ennene eruwa naye neyeyongerako akole abugume ye yakkiririzaawo nti ebintu bikoze eki nkuwa information mu kinaana omugenzi kitange yali chairman wa DP Bugisu district bagiyitanga kati Radio Uganda bwe yasooka okulangirira yatandikira mu Northern Uganda eyo n'eraga nti waliwo ba MP ba DP abaali bawangudde kati Muwanga bw'afulumya ekirango kiri Solomon Mutenyo yasibira St Anthony's Hospital pressure yamukuba n'amalayo wiiki 2 so ekiyitibwa official results omukulu kyagamba nti guidelines aziwadde timanya abamawulire aba digito kubanga okuwa amawulire amakyamu omukulu kibazo ogwo musango oba byakulonda oba si byakulonda amawulire olina kuwa maki matuufu tekyetaagisa UCC kutandika kukwajja kutubuulira kiki kye tulina okukola ekyandibadde kitubuulira omukyunguzi ate nga ne mukyunguzi naye bw'aba atubuulira naye alina kusinziira mu tteeka naye bw'otunuulira trendi nga bwebadde poliisi neevaayo omulimu gwayo gwandibadde gwa kufacilitatinga eyeesimbyewo oba n'abo abali mu kalulu okulaba nga bakonvinsinga buli omu naye ogenda okulaba nga naye ina gyeraze ekibuuzo kikyali kinene nnyo buli kaseera nti amagye gayingirirawa mu byokulonda si kugamba nti aboogera saagala kugamba nti Chris Magezi amateeka tasobola gasoma oluzungu alumanyi bulungi nnyo ate ekirungi amateeka gano gawandiikibwa mu lulimi nga lwangu terugenda mugandi ono legal English bagamba nti polling station omuntu 20 meters awe nti ne bwoba wakoma mu kyamusanvu olwo oluzungu olwesomera n'olukola ki n'olutegeera kyekireeta omukulu okugamba nti temubeerawo so bino byonna bye tutunulira mukulu kibazo nti si embeera gye tulimu si ya bulijjo naye ate agireetedde okuba owa bulijjo nze ku lwange omuzannyo omukulu oba stakeholder kati omunene mu kalulu kano ke tugendamu gwe muyina okutunuulira ennyo bannayuganda mwenna si byabakama
saabeesimbyewo naye abasajja abali mu uniform aba Uganda People's Defence Forces interest yaabwe kiki ennyo okulaba nti baagala buli kimu kirina okutambula nga bwe bakikola ki bwe bakyagala. Mbadde nzija wano ku makya mukulu Kibazo round about yaffe wano eya Nansana ku gundi ku bypass yonna yeetooloddwa abajaasi. Bano batunudde eri ku live Kasubi, balala batunudde ku ligende Nansana buli side yonna ekola ki novaawo nojja wano kuya wano ku gundi ya Kaleerwe awo nawo waliwo ne wano ng'ovudde ku Simba nokkirira wali eri oba bagiyita yaawe eyo naye ebimotoka biri awo biki weebuuza tuli mu lutalo. Naye ekizibu kiri kimu okoze bulungi topic gye twasookeddeko nti omuntu tannaba kutegeera kikonnekitinga kitya akalulu ogenda ku exercising asimanyidde kyenabaga nti democratic practice in court. Amagye gaffe ge tuyina galaba Mwami Museveni nga taata waabwe nga jjajja waabwe ng'omusajja ategeera eggwanga era bwe lirina okutambula. Gwe gwani Kibazo, gwe gwani Byabakama Mutenyo kyovola ye Mutenyo magambye musarendalinga mangu naga yakitadde na kumpewo nti omulundi okusookedde ddala kati gwe gwani atandika okuchallenging lwakuba tetunnaba kumuyita baba wa taifa sebo. Kati awo weewakyali obuzibu ono play ono bw'anaabanga tannaba kusalawo ku kyayagala kukola obanga tekiri mu interest ye ebisigadde byonna tutambulira bwereere. Kati awo mukulu Nnyombi Ttembu naye waaviirayo n'aga nti oli kyayagala nange kyemba nkola ki kati najja kuffe bw'ogenda omuleeta wano omunnyonnyole nkakasa bw'onoomuzza mu kyama ajaga nti Kibazo ebyo bireke gwe genda ku bye nakugambye. Kennedy Mutenyo mwebale nnyo. Njagala kutandika na muntu oli yabadde Sharifa gwe basomye nti bannayuganda tuyiga okuwuliriza. Topiki eyo kwe tutandikidde ebadde nnungi nnyo ekusomesa nti gwe ewuwo w'obeera kyokola kirina waliwo ekintu kye bayita globalization nti kati ensi kyafuuka kyalo kimu kyokola wano kirina wekigatta ne wekigatta ne wekigatta. Kaakati nga sinabagende waliwo bupointi bubiri bwe nayagadde mpiseewo naye olw'obudde nabadde sibuyisizaawo nti njagala kwebaza Katonda nti nze nakulira ebyokulonda mu DP naye ku bantu 94 be twanominatinga sinnafunayo oba teri gwe bayinza kubuuza makiwa entry oba kumugjayo nti teyasoma yoyo gwe bayita brain power. Ekyokubiri era kusomesa bannayuganda nti kinyonyole bulungi nti gwoyina brain power anti ndi wa DP anti bagambe kale nze nina brain power. So tugende mu byetu discussing kati mu byetu discussing bino nsuubira ab'ebitongole ebyamawulire nga kino n'ebirala mukwata si gundi gye bayita NAB, National Association of Broadcasters and so on. Abantu bano bonna mu batuuze because buli muntu atandise okuyita waakoma. Olwaleero waliwo abantu abagamba nti emirerembe gino gibeerawo kubanga batukuba naye bagenda okutukuba tuba tukoze eki. N'olwekyo nze ndowooza gavumenti ya Uganda ekyabuliddwa abantu abategeera public relations kyeki. Olwaleero ntera okukyogera nti awali omugenge tofunyizaawo ngalo. Munnayuganda ne bw'oba tolina kyokoze ajja complaininga lwaki tolina kyokoze. Awali omugenge oba onoonyawo ki otyo anti webali olwolugero. So nze kyeŋŋamba nti waliwo ebintu bye tulina okureduce bwe tugamba nti electoral commission yeekulira ebyokulonda byonna then ne media houses ezikyaza ab'amagye okwogera ku byokulonda ziba zitadde ab'amagye mu byokulonda. Ekyo balina kukireka ne tumanya nti electoral commission oba poliisi be bakola ku byokulonda.
gavumenti eno we yajjira mu buyinza waliwo lwe yali yayogera ebiseera ebyo nga bw'olaba ow'amagye odduka therefore aboogezi b'amagye abakulu bakkirize nti ku bannayuganda bakyalina enkenyera n'olwekyo baleke poliisi ebeeyogera. Then ekirala ku bye twogedde bino nti abantu kiringa omupiira kibazo wa mizannyo. Mu mupiira bayinza obba traininga coach n'abagamba yagufugako omusajja wa KCC kakati n'ogusamba yagusamba fenna tetulina gutuusa waggulu eri. Mu mupiira muyinza okubeeraawo ne mugamba ttiimu eri eyina namba 3 mukubi wa ndobo kati mwe ne mufuna akaana akato akamanyi okusala empiira ne mugateera mu box oli bw'ajja ayoola kayoole papa penalty kati bano abamu abagamba nti babakuba yeyo ensobi gye bakozesa poliisi n'abakulu abalala ne babatwala we batandi batutte nabano ne bakkiriza because ku TV tulaba demonstration ne bakunyokooza n'osigala ng'oli ki kati wano ky'oba tolina kukola. N'olwekyo njagala kumaliriza na kino nsonga 2 nyimpi emwemu. Ensonga esooka tuli mu kalulu kano kubanga abakulu bali bagambye baagala twogere ebyawano. Tuli mu kalulu kano tulina side 2 eya gavumenti ne opposition. Opposition ekulemberwa NUP. That's not correct. Okay, kansooka nkimala muleka ayogere kibazo akyogere nja kumuddamu tuyingira obulijjo tekinaba kusalibwa awaana agikulembera ekijja kukifuna on the ballot paper. Kaakati taamu eno eriko eggwako mu May n'olwekyo government party is NRM, leader of opposition ye NUP. Ekyo sirabanga bannange obwesige NUP bwetadde mu gavumenti eno ne byabakama na buli kimu nti egenda kwenyigira mu kalulu ke yali ezize ate bagirangirire nti yeewangudde. N'olwekyo olabira ddala nti ne leader of opposition party NUP ekakasa nti byabakama agenda actually bakoze ne transitional committee ekitegeeza bamanyi bagenda kuwangula. N'olwekyo batadde obwesige mu electoral commission ne gavumenti eno nti bajja balangirira. Ekisembayo ndi mulabi wa mpiira waliwo World Cup yaliwo FIFA Italia 90 yali mu Italy eba egenda okuggwa mujjukira akalango ke baleeta ebiseera ebyo nga sirimu wali nga mungi nga bagamba stay alive and watch World Cup 1994 kuba ye yali eddako mu America. Kati nange mmaliriza ku nsonga eno nga ngamba nti weekuuma obeere mulamu balangirire Beatrice Mount Lord Mayor nga waali ne ba MP ba DP Gasimbagana ne bana Mawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nawe ampuliriza namwe abampeereza messages monna. Unfortunately Baker sinze siina busobozi bu predicting ani agenda kuwangula. Waliwo awabeera exit poll wabeera unfortunately wano kati oli bwagikola abantu beekanga n'omulundi guno unusually polls n'abamawulire kanabisitegedde si byo byokka si bamawulire si biki naye olabyeko ne civil society ezenyigidde ennyo mu bintu by'okubeera nga kusomesa bantu voters manyi election observers wabawuliddeko kuba katubuzayo ennaku mmeka yabo bajja biweddeyo naye lokale bulijjo tubadde tubeera n'ebibiina ne bitwala kusomesa okulonda kati ndaba abeesimbyewo ate be bakola voter education naye buli omu aginnyonnyola bubwe. Why? Eri abuuza Kennedy mbu Kennedy musajja waffe Kisuule kandi kibazo byoyogedde gwe bw'oba olowooza bibuzaabuza ffeffekka buuza Kennedy ekitabo kye wagambye bakiyitaani wojja okumanyira nti si byangu ku hegemonic contention. Sebo Kisuule Kennedy ekitabo title yagiwandiise
talinga gwe alina peni yawandiise bagiyita hegemony and world order. Sebo ndi musomi Mutenyo yantwala mu ssomero kusoma. Ne John Sebanaakitta aga nti ddamu otuwa erinnya ly'ekitabo Sebanaakitta it's hegemony and world order. Genda bugenzi okinoonye ojja kifuna. Naye Sebanaakitta obukambwe bwe aga nti naffe tufoolinze in the trick y'Abannayuganda nti Bannayuganda tebaagala kutunuulira the bigger picture. Exactly. Nti abantu tebaagala kutunuulira bigger picture. Munaffe ate tuzzeeyo ne tukkirira nga bo. Joseph Mbaziira Joseph Mutumidde. Mbaziira Joseph yaliwa wano abawulirize Sweden aga nti ye election azibalira na mu degree. Juko Muhammadi agamba Kanabi nti Kanabi mu bino byonna abasiraamu baffe bagambe tebakulembeze ekyenyi ku luno bakwateko bachalisi nga si basira Juko I think that's not fair. Ono naye abakubye waliwo eggundi emunadenjiraga nti wendowoozayo Leo yatuko okusoma endowooza era okulanga omusomi atandika okunanaagira nedda abantu bawandowooza zaabwe ono Timothy Kalyegira considering how close we are to the elections, Kampala's radio talk shows today are surprisingly disappointing in the quality and focus of discussions. Not this one. Yakuwadde perspective ye. It is true kisoboka kubanga naye wazze watutandikiza eri nayo nsonga nkulu naye tetumanyi kiki nze era nadde nkuno naye nkulabanga Nyombi Tembo eyazze nanaga nti gano ge mateeka nezaawedde naye n'agobererako Charles Romshana kakati waliwo statements biri statement gyempulidde wano nga operative wa Muhoozi Kainerugaba General Mukulu Kanabi nga afuuse spokesperson ate correctly wa Mukulu Muhoozi Kainerugaba nga embeera gye tulimu si ya bulijjo ogiwulidde Kanabi nga yagamba embeera gye tulimu si ya bulijjo oyo Kanabi omukalabanda kakati Muhoozi kyavaamu anukula nga yes Mukulu Kanabi I agree with you embeera gye tulimu si ya bulijjo therefore for the safety of all londa dayeka so Muhoozi Kainerugaba ayogera kyoyogera Muhoozi Kainerugaba muli omu eno embeera si ya bulijjo bw'oba osazeewo okujja kulonda londa naye kulwa safety yo kulwa security yo vaawo genda. That's why wosanze ab'emmundu tebalina kye bakukoseza obasanze wonna woyiso nga nsanze emmundu abaserikale but for your safety ovuddewo ne weeyongera totuuse tanaye lwagamba bona abasanga babale bali bameka babanga bali mwenda yayina amasasi kati katunoonye oyo ayina ki katunoonye oyo ayina amasasi kati gwe vaawo werekera oli nambozi ne gurupu ye bajye babale balaba atana talina amasasi bagenda okukwata bakwata ayina amasasi bali bajja kubayambako. That is where we are and eddoboozi nze lyenzeramu omukyalo ono bamuse mu USA abamuse mu bukambwe bungi nnyo banoonya abagwira the immigrants abaava wabweru ne bajja mu America naye abatuma Trump jjajja we azaala kitaawe mu Germany yava Germany so ne Trump naye mugwira ava mu bagwira
be yatumye okuyiga abaguyira ate basse Omunamerica babade banoonya okuyira but they ended up killing Munamerica. In other words, lyesasi liyinza okutta oba ligenda kutta gwe atabaddemu oli ajja kutabula embeera atakula embeera likutte. So beera wala. And I agree with that. Siwagira omuntu yena atali mutendeke mu byokulwana okwanganga abaserikale boyagala kulwana twala yabatendeke. Don't take civilians. Sikanya, I don't agree with confrontation between civilians who are not skilled and armed kwanganga n'abaserikale. So omusirikale kyagamba kigoberere. Bwagamba yimirira bwagateeka wagula emikono giteeke bwagamba chuka dayo it is for your safety because the most primary mu bino byonna is about your security. There is beera wencha mu kibazo the journalists mugamba there is no story bigger than your life. Be alive osobola okuwandiika story endala ejja. Sera abo politicians bano boyina okufiira ntofiire politicians. Mpuliriza omaze njagala kuddamu katono nnyo simanyi abadde amaze abadanzeeko kati abadanzeeko ate kati nze nagala kati kuwuliriza because eri ekibazo simanyi naye ayinza kubanga ali amuleze order gye bakubanga alekerawo nga ndekerawo. Njagala kugira mwami Romushano n'abatuuliza baleme kumutwala ayina engeri ate namula ne wiiki eri twali wano muwanga n'ayogera ekintu kati ye n'akikyusa bw'ati kati antaddeko ebigambo byange yasazeewo okubitaputanga bwakola ki bwayagala naye ng'emesegi ye gyayagala ogwo omuzannyo gw'ozannya twaguzannya dda kutuweereza mesegi etiisa bantu era bw'omaliriza aga nti bw'obalabye gw'obabaze tobayiseeko kituufu embeera gye tulimu mugifudde etali ya bulijjo. Ewaffe abantu batubba ne mita zaffe ez'amazzi ne bazibba naye tetulabako basirikale. Bwe nagenda ku poliisi omusirikale yanga nti that is a common problem now around here. At least for you they took one. Naye ekyo tebasobola kukiteekako maanyi. Bwe tutuuse mu kugwangange mujje mita 2 etteeka we likkiriza Romushano aga nti ogenze ku confrontation. Era bw'akitaputa n'ateekawo embeera etali ya bulijjo kati n'akwata ebigambo byange n'abifuula akutiise ggwe. There is an order. The CDF yakugambye londa genda do that. Omanyi abasoma ebyafaayo bya apartheid, my first real interaction with the notion of apartheid waliwo omuwandiisi bali bamuyita Alex Laguma. Alex Laguma awandiika akatabo bakayita In the Fall of a Season's End. Twakasomesa nnyo wano n'abasoma literature wano baakasoma nnyo. Naye Alex Laguma ebirala byayina awandiika essays about different life. Naye Laguma ebimu byannyonnyola aga nti abasajja ba apartheid baatuuka ekiseera ne banormalizinga abuse. And the apologists for Laguma, the apologists were the worst. Because they said, but you have got an education. They've given you a house. They've given you a school. Ofunye ne woobera. What is your problem with the Mandelas? What are they giving you? They are looking for personal benefit. You have a house to your head. Go slow. In latter descriptions, omukyala bamuyita Maya Angelou oba Angelou awandiika ngaga nti unabused people, unfortunately amongst themselves, have converts that find it a duty because of petty comforts. They are converts that find it a duty because of petty comforts. Nti bobe bajja ne babannyonnyola lwaki
tewanditadde bulamu bwo mu katyabaga. Bali abasajja bakambwe. Sorry? Obaise petty what? Petty comfort. Petty converts. Converts. Because of petty comfort. Kati bajja bakuconvincing bali abasajja bakambwe togeza bajja kulinnya mbulago ne mwana wa gundi bamutta no wagundi naye gwe twala nti bwogenda mu ddwaliro ofunayo ka panado gwe twala nti bwogenda mu ddwaliro eriyo ka aspirin. Now a people have a duty to extricate themselves from abuse. A people have a duty to extricate themselves from abuse. And voices like my brother Charles Romshana zezo maya angelu zanyonyola ziri mu pete comfort. Kibazo ebyo gwo byongedde. Naye simanyi oba ne ebyo byongedde. Alina mu pete comfort. Agambi petty. You petty convert. Canvas. Convert. Okay. For petty comfort. No kyakimanyi kibazo akimanyi ebyo sibirimu embeera gye tuli nyinza okuba petty convert but siri mu petty comfort yatalisi kibazo anjulira on the second leg naye wabanga atanjulira nja also senti yayononeka but atalisi amanya amazima tu mbadde mukomera emirundi egiwerako n'ogumu gwajja KCCA kuneyimirira simanyi ku lwaki wajja leete najja bukyali namusanga ne mukaduuku era ne bamusomanga weeni naye waliwo abaami abalala abaali bazze kibazo tosobola ekiri interesting nti baganda ba Romshana banywanyi be kuno nakwata essimu yange noonye bannange ani ayinza okweyimirira Romshana gundi ti akasajja gundi nga naye nyini abeereyo ffe twagenda era kanaabi nze namukubira ne mugaa kanaabi yanguwa ogwo gwakubiri but waliwo no nali mbere mbaddeyo wagenda okutuukako nga wona wajjudde amagye bantadde ne under house arrest era sebo kasiriivu waffe najja yes so tosobola kugamba nti sibebaddeemu Yunus tosobola kugamba nti sibebaddeemu but nkugambye it's not by accident that I am alive. It's grace. Kati waliwo n'ekirala ky'oyogedde bonna wabayitamu ne bagamba oyo muleka afe kati bw'oyagala abo mpulirize bwe mutebo muli the good thing that ebiseera byammwe by'okufa kati nabyo bisembedde bituuse kanaabi but njagala mukulu kibazo kiriwo kijjeko I'm not a petty convert sinagambako nti final ogambe oli yali awandiika ku nze honestly kibazo because I've been with you you have been with me I've also been with you Chaz, go and read Alex Aguma. That one is an easy one. It's an easy one for a lot of readers in the four seasons. And I have advised you before ngebintu babiwambe ningamba thugs bagambe biri ne police genda ku police and we went together all your friends ran away I was with you but you took my advice. When you are dealing with when Beatrice when it's coming when you are dealing with Joyce abnormal situation it needs tactic. It needs a skill to survive it because you can't. The main objective of war, the main objective of the main objective of war is destroy the enemy, which is more defensive formation. No, I can attack, but why attacking you? Civilians don't confront the army. Kennedy, 1 minute. Mudakiika emu simanyi bannange wano n'abatuulirizeeyo nze mu 95 nali agent wa Damiano Lubaga South najja Nankumbi mu 96 ng'avuganya Waswa Nkalubo Ken Luchamuzi n'abalala mu 96 nali agent wa Paulo Kawanga Semwogerere. I understand the role of IPFC an agent.
nti ne guideline egamba omulimu gwo is to take care of the interests of your candidate. Okitegedde? Therefore nga nsinziira ku ekyo, yes, etteeka ligamba yimirira mita 2. Therefore sikugaana kuyimirira mita 2, naye kyenkugamba nti mu mita 2 oba tokuuma kalulu. Kati lwakuba muganya okwogera ekya mita 2 munaaba mukola ki? Finally Lwomushana nga bw'abuuzizza, si buli ali mu kkomera nti yazza omusango, si buli gwe bakuba. Nze bankuba ku bya UID mu 95, saagala kuddamu kunkuba. N'olwekyo mu mita 2 oba tokuuma kalulu, naye beerawo. Naye oba oli awo ojja kujjukira nze ne Lwomushana bye tubagambye olwaleero. Nsembyayo kino nkukutudde kanabi ng'okwata omuzindalo, you know, Laguma eri fog gy'ayogerako. A fog, bagita in the fog of a season's end. Fog tukivunula olufu olusinga kalenge nga lukutte nnyo. Ne mark what is happening, the season is ending. Kati the brutality of that moment, abaganda baga nti businga kuzikiza nga gunaatera okukola ki? Okukya. It doesn't get better until it gets what? Worse. Nze omulanga guli mirungi 2. Bano abalowooza oba abajja bonna abatuyira amagye ne kiki, abasinga badde bagambye ebintu bino tebitukwatako, naye ababadde bagoberera Isirairi byekoze Abapalasitayini mu ndowooza ya Netanyahu yawoza ne bw'okuba amalwaliro n'abaana n'ekiki, ojja kumalawo, you will subdue. Ekirungi tubadde ku sayidi emu ne Lwomushana era kati wensanga obuzibu bwange nti Lwomushana ne Kanaabi abawagizi ba intifada, omanyi, for me the biggest hold on, the biggest resistance to a state. I want a list of those people who claim to be my friends. The biggest resistance to a state with might and power in my lifetime has been the intifada. Abaana bali bakwatanga amayinja ne bagateeka mu nvuumuulo nga bakonfrontinga tanka ey'enjegere, naga nti naye nagikubye ejjinja, ng'ejjinja ne bw'olikuba ku feesi y'omusajja akiri ekintu ky'ayambadde teyina kyeba. Now Lwomushana omuwagizi wa intifada akugamba nti deeka weebake wansi w'ekitanda. You're not skilled. No, kyengamba nti endowooza nejja Lwomushana gyalaga nti you are not trained, and I don't think nti ne bali trained okukuba abantu abatali armed. Kiki ekibwe kiri? Oyina kubeera ng'okwatagana na we are going into a peaceful bw'oba nga bwe mubanga anti mugifudde embeera efaanana bwetyo, mukimanyi nti yo Uganda ejja kusigalawo. Luweero abantu babatta, Kasese ne bafa, mu Eastern Uganda yonna ndowooza bwe tugitambula, mpozi ewammwe ebugisu mwe mubadde lake. Omanyi bagenda kunvuma olw'okukwotinga ebitabo ebingi. Eriyo omusajja yanzannyamu n'akazannya read this kakati naye ennaku ezo nali mbadde nsoma ekitabo kya Mahmoud Mamdani, Slow Poison, and ekimu ku ebadde permanent feature mu transitions ze Uganda over is kwekutta abantu mu bungi. Naye kibadde permanent nti Uganda ekola ki? Ekibadde esigalawo. Bajja ne batta emitwalo. Naye ekirala Mamdani kye yatuyambye mu kitabo ekyo, Kanabi nakuweereza the soft copy, abampeereza soft copy, abampeereza soft copy eyo, nze nkyali old school, njagala kukwata ku lupapula lwennyini. Naye Mamdani adibankinga n'okudibankinga ebimu ebyo baatutiisanga ne bagamba nti Amin yatte miliyoni y'abantu.
yatta abaana bameke Makerere kati Mamdani yagenze okutubali Mamdani yagenze okutubali gatugamba Makerere bwe yakomawo n'abuuza vice chancellor n'abuuza abaaliyo ne bamugamba nti wano tebarepingawo mwana naye bakubawo abantu babiri naye nga mu literature n'ekitabo kya Henry Chemba kye nali nsoma ekya State of Blood batta abaana 10 ku Freedom Square Makerere. Nze ntunuulira byakagaba olidinga poliisi eyina okukuuma amateeka abadde musirise unusually nti omukozi w'ebikyamu poliisi terina mukwata naye ekola etya bannamagye baffe yonna gye muli mubadde trained ne mugenda atuulira Sandhurst colleges nyingi nnyo Munduli ne Munduli naye yafudde kuba yamaze naye neyekola ekigambo naye ng'ekigendererwa ndi mugamba mujja kuuma ggwanga n'abantu baalyo era waliwo akagambo akabadde professional ki professional army kakati wekanaye tutuweme bwoba yagala kulonda genda olondo oveyo ogendeeka nkole kibazo omprotectinga ogwo gwe mulanga gwange kiri eri mmwe okusalawo kukola ki oba muli professional army oba muli anti people ekyo era kirina eri okusalawo oba osigalawo oba ovaawo kusaidi y'abantu. The army has not said don't vote, it has said vote, after voting go home. Gwe magezi wa UPDF kakati wano abantu baffe mugende mukuba obululu bwo olonde gwokola ki gwoyagala nze ndi wankumbi olinga kibazaaga ndiye wamugisha muntu otikinge ki nze ndi wa Beatrice mugisha muntu buli omu exercising nze gye mpita rate ye and duty amale akole ekikola ki ekisaanidde akalulu ko bakabale emivuyo eginaddako mwe temuvunaanyizibwa bali be baatendeka okubeera nga be bakola omulimu omutuufu kubanga mukulu Mutenyu ne bwe tuba tukubaganidde wano mu studio poliisi bwe jateyongerako kutukuba bukubi ampuliriza tutaasa nenoonyaani omukyamu gasimbagana ne bannamawulire nina jo nalabye abankubira essimu nga bansaba akalulu naye babadde bansabako ebutambala era nabategeeza nti munange unfortunately siri mulonzi w'ebutambala naye era singa nadde nondera butambala ye mwanga nandi mulonzi